social media etuvuga speed wali abagalana ntosangayo kityo naye bannange social media ka speed kwetuvugira kaamaanyi okusinzira ku sources ez'enjawulo ne ku social media platforms ez'enjawulo ziraga mbu Dax Kartel wamu ne Momo 19 bandibeera nga baddiŋŋanye si kukoma kubeera nga baddiŋŋana wabula bateekateeka kwanjula kati gwawombuuliza SMX naye nga ate twalabako ku mbaga ya Dax Kartel nombuulizaawo SMX naye nga twalabako okukyala kwa Dax Kartel naawo nange wenkuddira munnange kyandibeera nga kiri possible okubeera nga bagenda kwanjula wadde embaga yaggwa okitegera bulungi babawowa bulungi nnyo mujjukira ku muzikiti ne bajja ne baba welcoming ku reception eyali ennungi ennyo ne bakola omukolo gwali omulungi ennyo on top of that neera nsobola bulungi nnyo okujjukizaamu ne abaali okukyala kwali kwaggwa dda Dax Kartel yali amaze okubeera ng'akyala naye ekyokwanjula kyo tekyaliwo okusinzaamu ne bo basiraamu so ogenda okubeera nga bakuwoowa yembaga naye okoma muzikiti n'otakola bino reception biki point y'abasiraamu kubeera nga bakuwoowa awali eri muzikiti naye kutabira muzikiti seeka asobola okujja ewaka ne babawoowerawo kwegamba bayanguya ekintu. So officially ono mwami na mukyala simanyi oba beewa divorce bagiyita batya talaka simanyi oba beetalaka oba ki naye okusinziira ku mateeka mwami na mukyala n'embaga yaggwa dda officially so okubeera nti n'embaga yaggwa bayinza okubeera nga baagala okubeera nga basanyusaamu n'abazadde oba omuwala amugye bulungi nnyo ewaka nga n'abazadde baki basanyufu kubanga wadeeri ekyokuwoowa kikoma waneeno ku mwami na mukyala nino omukyala yasaba amahale omukyala wasaba amahale omwami n'agakkiriza okubeera ng'agamuwa that means nga kiwedde okitegera byabazadde bijja luvannyuma okubasiima okukyala bikoze bityambaga reception n'ebisigadde ebijja luvannyuma naye main point ebeera yakukola ki kuwoowa kati okusinza ku sources ez'enjawulo ziraga mbu Dax Kartel wamu ne Momo 19 bandibeera nga baddiŋŋanye neera mu kubeera nga baddiŋŋana mbu bateekateeka kubeera nga bakyala azin nga bawa introducinga Momo 19 nga introducinga Dax Kartel awe tutuuse owali abaagalana tosangayo kikyo olutalo olwaliwo mu kubeera nga Momo 19 ali kuva wa Dax Kartel lwali bingi advantage je nalabamu oba ekirungi ekyalimu nti Dax Kartel talina kigambo n'ekimu kyamufulumamu Dax Kartel tewali kigambo na kimu kye yakomentinga tewaliwo na kimu kye kwegamba ye yasirika busirisi naye ng'ebigambo ne audio notifications zisinga kuva eno wa Momo 19 ate ne zisigadde nga zisinga kuva eri wali bamulamu Dax Kartel baganda ba Dax Kartel mami wa Dax Kartel twamulyako awo ng'ayogera abaana tabategeera abaana lwaki bakola ebyo abaana lwaki beekyawa n'ebisigadde naye nga Dax Kartel ye gwe bali omusajja oba envuumuulo omukulu mu kino ekintu tewaliwo na kintu na kimu kyali mu kubeera ng'ayogera naye mawulire gasanyuze ngasanyukidde webeera nga bituufu ddala omanyi bitandikira ku social media mpola mpola ogenda olanga bispreadinze awantu wonna so webeera nga bituufu Dax Kartel wamu ne Momo 19 ffe tubaagaliza birungi byereere muleme kubeera nga muddamu okwawukana n'abaana musobole okubeera nga mubazadde naye webeera nga si bituufu kale webeera nga si bituufu naye tusaba bimale bifuuke ebituufu akisa ekyokuwanjula ne wekivaawo naye ekyokuddiŋŋana ne kisigalawo owali abaagalana tosangayo kikyamanya eddoboozi sigadde nze mu SMX representing state out SMX media obeera agadde story yange gye nkoze kakusaba mbye subscribing hano ku SMX media tujja kubeera nga misinga updates naddala ngazi naye mu SMX sign out.